Kakati mu Uganda bannafeera ekidde Estela Offelama Silivanga bulijjo Kasire John Bosco Sali Big Bible ye Sali Matia tugenda masera nga tandika Ruthi Nansubuga Katongole Loziki etandikwa okiriya Ronald birungi Queen tugenda masagala bakunyumiriza abazanyi bongo okiriya Ronald mwene etandika obutandisi Bajisa sente mu maka ekitundu ekyokubi twalabye ekitundu kyaffe ekyasookera ddala kabona katwaleka mu kitundu kiri omukyala asabye kabona alekeni omwami amugjawo ono omwami wangu ono ulira bere bubezi mawube naye badde njagala tayagala abeere bubeezi mawubi ayagala kabona omwami amukolereko ddala omwami aveewo takyalina mugaso gwa mwami koyogedde ekyo kigenda okukolebwa Ero kudeno kabona mfunyo olugendo ekabona kankulikira ekifo kya buli omwami twamulengera naye ate eno kwegamba kabona agezaako kubeera nga alekera kwegamba ekiggwa akirekera kanzironziro n'alumba yalumbirawo mu kabona mwe mutambulire mandwa zonna yajja neyesoga omwami owoza muntu yafudde ekikutuko kumbe mandwa zasoose muyingira nezigenda mpaka Mbyenda era omwami mutaka lwamuyingira kawogo safari na muzigo baasi mutaka namuvaamu bwamala omuvaamu omwami nakuba sikyakyala nagaye bamuyita Kasire John Bosco g'obuzaale omwami n'alaakalaaka yakuba sikyakyala gumu ebiri nga kawogo safari na muzigo P.O. Box Magomba Address kuba mulambo mutaka n'atema omwami yafiirawo omukyala kye yali ayagala nekirabika nti ate munnaye kyatuukirira naga firimu zino zonna ez'ebina Uganda tokkiriza genda maaso na kuzunza kibuga genda ku Majestic Plaza edduuka liri namba 8 omwalo gwa 5 ye MK era nga yensibuko ey'ebina Uganda byonna wali ku Majestic Plaza bw'obula kuba ku noti 7 noti emu 10,10,55 yessimu eyo kati okudde eno ye mwana mulenzi Edward Mama yagala ofuna obugagga naye bali bamugamba obugagga oyina bufuna ng'oyita mu musaayi ogugwo nga ne bw'ona otegeddagala omwana wa mujjawo walaye mandwa zo teziwubwa zikola ekyo kyennyini kye ziba zitegera kye zirina okukola era mutaka zamusula eddalu maama n'afuna obugagga twegomba abagagga bangi naye byebimu ku bye bayitamu okudda eri kanzironziro twagaana okubeera ng'osembeza envubo kumbe tewakoma kugisembeza envubo n'osolawo ogikwate namu twagaana okukwata ku nvubo tolina kulaba sanyu lya nsi tolina kulambula ggulu lwaki walambula ebire lwaki walambula ebire twagaana okukwata ku nvubo olambula ebire bamugaana okweyambisa omukazi yenna adde okuba n'omukyala era bamugamba agamba muneemu nsonyiwe tewasoma amateeka twagamba ffe kasita otuyingira ebyokuteevu nnyo biteeka ebbali teri kulaba ku ssanyu lya nsi era wano tewali kukusonyiwa kewakoze ekyo n'oteevuunya ogenda okuba nga ofuna ekibonerezo kyakufa twatwala amaanyi g'ekisajja ne tusalawo tugakuddize nga tumanye obonerete kaakati twala bulamu tunnolira era yamugamba teri kibonerezo ku mundi guno batwala bulamu buno buba bugagga nabaki ofunye obugagga kweyagala naye ng'otudde ku maggwa otudde ku lukato egera mutaka n'afuuka tulake mandwa zonna atwala bulamu atwala bulamu atwala bulamu atwala bulamu atwala bulamu after 2 years nga wayise emyaka ebiri gimaze okubibwa olukumu mutwe kanzironziro yo teyasobola kuwona nabagambye nafuna obugagga mwagala obugagga obwamangu naye kirowoozeeko nga tonabufuna kye kiyinza okuddirira waliwo ekyangu okujja nga kyangu kujja naye ate nga kuvaako kikutwalira emyaka n'ebisiibo tugenda maaso nagamba olw'omukaaga n'olw'essande wano kitokota sisaanikire era nga tugenda batuusaako zonna buli saa 12 ojja kukwatanga obudde
kakati oluvannyuma twalengera ate amaka omukyala agezaako okubeera nga alina omwana gwanaaza wabula mwalimu Mula maka gano Mula yali ava kunaabako ono ennyinimu Mula ogamba otya gyendi Mula kitowampise ne tunaaba ffenna kyokka bannaye Mula ndi siriyasi ye nga kitiguza nga omanyi bannannyinimu yawulira nga yeegombye mulamu buli gyasaagasaaga naye kumbe byasaagasaaga nga omanyi abasajja omanyi ennaku zino bano ba Asha balina eŋŋombo mbwe abasajja tuli biku mbuno omugenyi kimuluma kakati ng'asooka jja mazima ddala kino kimulamu ekitambula kitiguka kiki kati mulamu yali agenze mu kisenge ayambale omukyala ali bweru anaaza mwana kumbe nannyinimu asoonoose awulira nga mulamu kayiseewo atandise okusaanuuka teyagenda kulingiza mulamu alabe eddala ddina ebbina eryebitigula ng'ayitawo buyisaati kati waliraba kwala liriba litya omukyala ali mukunaaza mwana nga asigala awo kanzije mwana we tovaawo baasi omukyala ng'ayingira mu nnyumba laba omwami maama nyabu wulira ensanafu maama maama wulira obujiji maama esantiri mu santima kumba omukyala gunazze omukyala agenda olyani uno omwami biki bino byaliko kumba omwami awulira obujiji maama wulira esantiri n'obuswandiri ekisajja gwe kitategeera obusiru obunkubira ki talabye balina ogenda maaso nokola gwe nanyinimu yitawo wano gusajja gwe abasajja mwayitirira obusirusiru komawo wano kibyokola bigenda tayagala muganda wamanye kye bali kigenda maaso kone ate muganda wange mutawaanaki baba mutawaanaki kakati mukazi wattu ye yakimanya bbaawe kikyali mukazi wattu yakanya kwekalamula tayagala muganda wamanye bba kyabadde akola abantu baba mu bufumbo naye basirikira ebyama sajja ogwo gummanyira guyitidde okumanyiza mpuliranga ngukoyo okumanyiira yakanya kuvuma musajja kamuviire kuba nyinza omusamba naafa saagala mukazi ankubira obwerere nze saagala kumbe yeekaza n'avaawo abasajja twekaza ate ng'oli mu nsobi ye omukazi yakimanya nti kyandibanga mulamu atandise okubeera nga agenda leeta ebizibu waka wano musajja wattu Edward alinga mpunda malungu kino kyava ku maama we abazadde tunoonya obugagga naye lowooza ku zadde lyozadde siganya obugagga obwamangu oyinza obwagala naye kyekiyinza okuddako mu future oba kyekiyinza okuddako eri abaana bo oba omusaayigo kuba bino byansi tukolerera abaana ebiseera ebisinga ffe leero tetuliwo enkya weetuli ebyensi bwe bibeera kuba tugiryako makoola yakikola n'afuna obugagga naye omusaayi gwe guli mu kubonaabona musajja wattu yagwa eddalu wuno azunganga mukagwa mindi maama eri ali mu bugagga bangi bafunye obugagga ng'omwesimisa gondo yavuga emmoroka mbisi nze lwaki nvuga ka miliyoni 3 oba 2 n'okyebuuza naye nga mugala waaye ebintu ebisinga bisinziira ku ddaalo gy'olinnya mpolampola naye abamu tebalina bugumiikiriza kale ate oba nejjusa n'olunaku lwe nafumbirwa omusajja oyo era ye nga baaba agamba yejjusa olunaku lwe yagenda maaso n'okulaba omwami ono omusajja ebintu byakola omusajja n'afuuka ekizibu omusajja n'afuuka ekyotera ewaka omusajja yali anjagala kyokka nga nange mwagala kyokka kati atalaba abakazi balala n'ogamba bafumbirwa akyewaka n'otuuka ekiseera obudde bwakiro n'omugamba ni wowe maama kyokka nga tagamba kagambo nti woowayi kati abasajja batuuka ekiseera nga bakooye mulimu abasajja bo nga tobabuulira omukazi akaddiwa mu wiiki 2 naaba nga yeetaaga mulala kati mukazi wattu agamba omusajja alinga eyamukoowa bw'ovanga okubeera ng'osula n'omuntu ng'olinga asula n'omugogo mu buliri ogukwatako nga gulinga omugogo kale mukazi wattu kyagamba era tamanyi kye yafumbirwa kumbe omwami yali yakoowa dda kati ate atandise okulaba mulamu ate mulamu bano bamulamu bowulira musimanyi mulamu yadda ku musimanyi ku baaba ono yali adda ku baaba ate ng'anyirira osinga baaba wuuno
mugogofu mubalagavu byonna yabiwamba Bikira Maria musinga neema naye mu byayi kusala ebyayi bagwa ddulo egenda maaso katudde eri pasita agezaako obulira enjiri bano ababulira ku kkubo bamuyita Kid Estela Original Names bannange mudde eri Mukama Yesu abaagala bannange muleke kubeera awo ebyensi bibamalemu buno obulamu bwa kaseera amatwala amatuufu gye mulina okubeera lyeggulu neemuneekuumaaza mu byensi mugenda bireka ku nsi wano tuli bagenyi Yesu abagamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooye n'abalina ebibi yafiiririra ebibi byaffe agezaako obulira enjiri ku kkubo tugenda maaso pasita bamuyita Kid Estela Nagambye Original Names naye nga jjukira wali eri ababonaabona nga tebalaba kintu nga kino ebiseera ebisinga abamu banyooma ababulira enjiri nga taagala nakulya kigambo kyonna kikwatagana na Bayibuli naye munnange ebyensi bino bizibu ffenna tulabira awo nga bakuzadde okuze oli ku nsi weekanga oli ku nsi tomanyi bwe wajja n'okugenda bw'otyo bw'olibeera tolimanya lunaku tolimanya yadde akatikitiki nti enkya ŋŋenda kuba singa baali bamanyani bagenda noza kyandibadde nga kijjobe mutakawu neyeyongerayo ye Edward agezaako okwetetenkanya ngera bw'omanya abalala embeera bayakwetetenkanya kino kibba mboga yaani yali atutte emboga y'abandi naye mulimu abazira kisango oli ne bw'aba agize emboga amuleka amanyo teziriiko mwana wa muntu naye ng'ekino kyonna okubeerawo kyava ku muzadde kwagala bya bugagga byamangu amaloboozi gokka gaawulira amaloboozi gokka gaawulira nagambye firimu zonna gyagenda kwemuka ensibuko ya bina Uganda ku Majestic Plaza edduuka liba namba 8 mwaliro gwa 5 we babizaalira ne babibiikira ne babyalulira ŋŋamba ebina Uganda ate nga tokyerabiranga nti era tubaamu ne buloba tekiniko bannaffe mu kiweesa nga akava ku poliisi bakabaka mu kusomesa ebyemikono bali ku noti 75 noti 75 2 42 yesimu musumba jangu afukamire musumba ng'ayongera okutangaaza enjiri bannange fukamire eri Mukama weenenye ebibibyo Katonda agamba muli baana beera abeetaaga Yesu yafiirira ebibi byaffe bannaye muve ku nsi okubeera nga mufa ku byanfuna byokka ebyenfuna byafuuka ebyenfuna mazima ddala otuuka Mukama n'omusaba olabike ni munne obaako ne koofuna n'ofuna n'obeera bize nga tokyasobola nakutadde eddakiika sitaani awo awambira abantu osaba Mukama kituufu n'akuwa emirimu ne gigaziwa n'obeera ng'oli bize buli kaseera 24 hours kati sitaani awo n'asalawo akufuula ebize mu ngeri endala oleme nakubeera ng'ojjukira wajja wayita ate okufuna ekyo so ofangayo okudda eri Mukama agezaako babulira enjiri lokoka banne mwetaaga ebirungi naye tutumanyi n'ebirungi ffenna tubyetaaga naye teri kirungi kigenda kusinga Katonda Katonda w'ensi n'eggulu akwetaaga agamba kwena ensoli mugenyi nagaye bagiise ssente mu maka ekitundu kino tulabye kaakano kyakubiri kye tuli mu kwota obuliro yeyongera okubulira enjiri ng'agamba Katonda munnange asasula Katonda agemula Katonda ataasa Katonda ayamba kubanga ye Katonda era ye kabaka w'ensi yonna ye kabaka w'ebintu byonna yensibuku eya buli kitonde lwakuba munnaye abamu tubeera ku nsi ne twerabira naye nga Katonda ye kamala byonna kyonna kyekiri Katonda ye byonna egenda maaso mpola mpola okudda wano musajja wattu akyagenda maaso noziimiika omuntu asobola okugwa eddalu n'atabaako na ssuubi lyonna lyonna mu bulamu bwe kuba bw'ogwa eddalu oba tutegera nansi gy'olimu Edward omwana omukulu mu maka laba kye yafuuka
nagambye ffe abazadde tunoonya akasente mu bulungi ne mu bubi naye sente kirungi buli omu ayagala azifune naye ozifunye otya oyinza okwagala obugaga obw'amangu nojja ozaala akazaala bulwa mu biseerayo byonna eby'omu maaso n'eby'abaana bo kati musajja atwali wano atudde kumbe pasita ja ayimba mumusaayi gwa Yesu kati aba akyagenda maaso aleekaana omanyi bakuyita kuleekaana abalokole baleekaana kaakati yasanga omulalo n'atandika omusabira mugamba Mukama akuwonye obeere mwana mulungi oddeko ewamu n'eddalo eryo eryagenda maaso n'okukwata ezo emmandu ezakwata buli muzimu gwonna ogwa buli kika buli mmandu yonna egenda okufa mu linnya lya Yesu kati nno yo omulalu tamanyi ebyo omugamba Yesu olowooza aba abitegeera yeefiiranga bwefiizi nseko pasitano wayi kangende kooti naye nga kyandibanga aliwo ensonga lwaki omulalu n'asinkaganye ne pasita katulabe ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaaga n'ebiba n'ensonga lwaki nagambye mu kitundu ekisooka tuddako eno nange ekigenda mu maaso mu maka gano sikyakitegeera eri mukazi wattu ono yeebuuza ekigenda mu maaso mu maka bba wange ennaku zino akomawo baawe sebwato akoma obudde nga bukya nti oba omusajja yasulanga mu buliri n'akeesa obudde ng'oluusi gwamuzukusa n'omuzukusa hadde obudde bune bukera kibukya bwakomawo nga buwongeera era nga addayo nga bukya kale mukazi wattu takyalina ssanyu mu maka so nga munnange ekigambo kye bayita amaka ate kwe kubeera nga n'essanyu mweriri si kubeera jasiti ng'oli mu maka nga n'essanyu tolina nja kudda twogeremukko naye teweenakuwaza kati mukwano gwamu ga teweeraliikirira munna ebyamaka bwe bibeera amaka gasowagana naye ate enkya ne gaddamu ne gakwatagana tolina kubeera nga munne olowooza ku kyakwawukana buli kaseera mukazi wattu agamba ennaku aginaabya akooye okunaaba ennaku omusajja ono sebw'ato amulabizza ennaku sebw'ato baamukwata dayirekiti ng'alingiza mulamu era omukazi kyamwennyamiza bukyakiraba taddangamu yadde endasi mukazi wattu buli wabeera waka awulira nga yenna akendeera ne bw'obeera ggwe kitundu kyakubiri era nga tubagananya ne gye musinziira katamulimu Yesu mumaaliyo Yesu pasita akanya kubeera nga ababuulira enjiri manya wonna wooli oba bizinensi yo gikola ng'etambula nga terimu Yesu omanya bumanyani omala biseera ng'ayiwa ensaano ku mazzi oba ng'apika omukka mu kisero Yesu omwetaaga mu bizinensi yo omwetaaga mu famire yo Yesu omwetaaga mu bulamu bwo yagezaako kubulira bantu enjiri bantu bangi beesuliddeyo gwa naggamba ku kigambo ekitukuvu n'okubeera nga bategeera Katonda pasita ayongera okuttaanya agamba munoonye musooke munoonye obwakabaka bwange n'ebisigalidde bijja kwongerezebwako obeere nga buli wobeera wonna oba n'essanyu ng'essanyu ng'olokose kaakati nno yagamba teri kisinga ssanyu ne bw'obeera ng'essaawa zino oliyina buli kimu okirina naye nga tolokose mu bulamu bwo essanyu liba lyakaseera essanyu ery'olubeerera liri Mukama Katonda liri mu Yesu yakanya kubabuulira agezaako okusaba bwababuulira nga bw'omanyi alaba mugamba gundi pasita weewunzise tereera pasita notuddamu okubuulirawo enjiri basitade balokole bavumwa abalokole bavumwa musajja wattu ajja atambula abuulira enjiri asaasaanya ekigambo ky'omulokozi bannange mumanye ekigambo ky'omulokozi mukyetaaga bino byenjogera si byambu ate si bya swakaba kyenjogera nkikakasa naye mukimanye ni Mukama abaagala kobeere mubi kobe mulungi kobe muddugavu kobe mweru kobe ng'olina divansi kobe nga tolina gwe manya ni Mukama akwagala yenna nnyini buli kitonde pasita enjiri agitaddemu eswaga egenda maaso era nga nagambye teweerabira kwemuka ensibuko ya bina Uganda wobijje bina Uganda bino byonna edduuka linamba 8 omwalo gwa 5 kale nno yayongera okubeera nga abuulira enjiri ali wano agezaako okubuulira muneemaama namayanja tukimanyi ova nakiwogo naye muneemanya nti Yesu akwagala kaakati addamu okulabagana n'omulalu ono gwe yagezaako ssabira embewo embi ebitambo
kati atandika omusabira mugamba emyoyo gyonna emibi ebitambo byonna ebyakwata emisambwa gyonna egyagenda maaso n'okubeera nga gikwezingako ngisabira okufa mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Kati bw'atandika okusaba pasita agoba emisambwa giri emikambwe. Kumbe ku mbuga maama gye yajja obugagga kabona alengera ono ali kuki atandise kuzanyisa misambwa tamanyini emisambwa gyokya bw'ayita omuliro ayita Holy Ghost fire pasita yatabuka ogenda olengera omulalu agwa wansi amaanyi gatandika okujja Mukama bw'atyo bw'akola ebyamagero. Kumbe eri ku mbuga ayina kyatandise okukola ekitandise okukyankalanya embuga eri kabona maama gye yajja ebyobugagga byonna abantu basasamala nga bala pasita alinga ali muzanyo manye ebintu by'ekirokole oli bw'abiraba agamba byakunyooma ebya Katonda bwe bityo baba binyoomanyoma n'ebiba bya ddala. Kyobola abamu bagamba ndi abalokole bagwa eddalu kubanga engeri Katonda gy'akola ebyamagero bibanga ebyokusaaga naye nga bya ddala. Ogenda okulengera omuyaye tatandise ku ddangulu kwendi bane Mukama yeebazibwe Yesu ng'oli w'amaanyi bannanga alokolera awonya yeebaza Mukama. Kumbe eno ku mbuga balengera yayita omuliro tegunnatuuka eno kabona alengera onaagala tukola ki bw'atandika oyimba obuyimba bumenya nnyo enjegere era buzikutula nnyo. Bw'atandika okuyimba omuliro kabona agulengera gwafulumira mu ndabirwamu mwalabira guli omuliro gwe bayita Holy Ghost fire guve nako abamu bagweyitira Holy Ghost fire naye simanyi oba we kiri kyonna kye kiri gwalumba eri ku ndabirwamu ku mbuga era yali akulira embuga omuliro tegwamuleka mirembe n'akamu. Ebiseera ebisinga ebya Katonda bwe bibeera oyinza obbirabanga ebyokusaaga kyovulaba oli ayimba n'agamba olumu bibuzaabuza kituufu biyinza okubuzaabuza naye ng'ate kyaddala Sebo yamusabira n'awona. Tukyagenda maaso n'agamba ekitundu kyakubiri kye tuliko sente mu maka gye tulaba kaakati nayajja ayimba obuyimba obuyimba obuzaamu amaanyi. Mukama kyakoze leero nti ate akoze ekimusumba. Mukama lengera omwana ono musanze wali ng'ali kwegamba ku street nasooka ne musanga nga bw'omulaba nga bw'ali naye Mukama akoze ekyamagero n'amuwonya kyogamba amuwonyeza pasita bane Mukama yeebazibwe Mukama yeebwe ekitiibwa watenda emirembe gyonna ne bateekamu obuyimba beebaza Yesu okola ekyamagero ate ng'akola ebyamagero bingi byakoze mu bulamu bw'abantu era akakasa agenda bulira enjiri agisinge n'Abayisirayiri abaagireeta pasita ku kino Mukama kyekyamagero bukyasaba bbanga lya myaka emeka Mukama lwamukoledde ekyamagero. Kituufu bagamba ebya Katonda oluusi birwawo naye muganda wange bwakuwa tazaayo bwagulawo teryaluggala naye bwaba mulogo nga yeetenda atya. Baakolera pasita ekyamagero ekyokuwonya omwana ono era agamba bane Mukama Katonda sikirabanga n'amala nkiraba Mukama nga mulungi bannange Yesu nga wattendo nja kubulira enjiri ngisaasanya ensi yonna. Balina okukimanya nti Yesu w'amaanyi bw'ayimba obuyimba obuzzaamu amaanyi nage bamuyise Kidde Estelawo Original names gemanya ge yayongera okubeera nga afuna amaanyi gwe tozanyisa ettendo nga lyaze mu bulamu. Ekigambo Mukama tokizanyisa kyekikulira ebintu byonna oba buli kitonde ku nsi kuno. Kale no pasita yakakasa ni naye nga munnange byonna bigenda mu maaso wali ate abali gye bali nga teri mirembe. Bagamba abamu babeera bakaaba so nga abalala babeera mu ssanyu. Tudde eri omwami ono sebwato bamuyita Okiria Ronald Lutuule Original names. Kaakati ono omwami simanyi oba yali yalwala bulwadde ki naye ekituufu mwenze ebyaddala baatukanga ekiro n'omukyala nga bawujjaddeko bawummudde. Omwami alaba alina okusituka kubanga alaba mulamu oli mulamu kimyula. Siina gasigaza ono sejjembe mbuliri ng'ekimyula kiri eri. Asituka mpola obudde bwali bwa kiro. Simanyi oba waliyo abasajja ababikola naye nga manya sebwatu yeje emizeeje. Asituka nga bamanya ebitanda bino bitera okukaabakaaba
tampulidde njagala nsooka endaba ekiganda kye wano ekyana kibigula n'owulira nga munyeera akunkumuka saagala n'asooka afuna tawero budde bwakiro sebwato si mwangu ng'asooka tampulira abasajja gye bali naye mukama atusaasire mukama asaasire abasajja agula olugje nerwekaakanira n'agumana tampulira maama kyokka ayagala genda wa mulamu bingi bibeera mu maka g'abantu olaba mayumba kunyirira naye nekikeera enkya ne bajjako amabaati nga bwe kigenda mu maaso kiraba oyinza okwewunya duniya n'anyweza oluggi agulawo wano ajja wa mulamu eri anywezezza ajja wa mulamu omukyala atuuka ekiseera nga bw'omanyi abakyala bano banyiiga n'afuna obusungu ku mutima naye bw'aba ayagala bbaawe era atuuka ekiseera n'anoonya omukono ne gutambula anoonya alaba oba waali yagenda okwatakwata nga mwana mulenzi Sebwato taliiwo kumbe Sebwato yalaba mulamu ekijuujulu laba ensuusuuti eno yajjanga musanyufu ayingira ekisenge kya mulamu n'agambye simanyi kye yalwala naye nga kireka kye yalwala kye bayita obwenzi obulwadde obw'obwenzi kaakati buli kakodya akazukusa omuntu amanye kyaliko akalina ateekako toki y'essimu agimumulisa maaso alaba tagolokoka kumbe omukazi yakutte edda mu buliri ng'omwami taliimu yalowooza abaali mu kinaabiro n'asooka gyakabeereyo baali mu kinaabiro anaaba naye tatera kunaaba ssaawa 8 gwakiro alye naali mbunkudiinu musajja mukulu n'atunulanga enjobe agezaako zukusa mulamu ajja kuzuukuka ani gwossa obujiji lwaki nfa obujiji n'ayagala afune engeri gyazuukusa mulamu nga bw'omanyi abawala beebaka baba beekooyedde tagenze ku bigere tamutakudde amutakudde bwe yenyweza mulamu yeekyusakyusa mutaka atunulanga emmangala lengere tategeerekeka atandise otunulanga emmangala buno obujiji sijja busobola kano kankateeka ebbali sijja kusobola onateeka ozuukuka ate ngende naayize nga mulamu oli wano oba nkituuse ku nsolo nga gw'oli wano ekyapaana musajja afuuse ekizibu bw'anyonyogera ano bw'anyonyogera wali nteeka okwetoolola envubo bwe naagaana n'atuula mu ntuule ali ku nvubo alemeddeko akanula amaaso ate tozanyisa akaseera ako oyinza okuwulira kye bayita obujiji amaaso ne gagwa mu kiwanga kye yakola envubo njatula mu ntuule wekiba kiganye saagala eno byakunzanyisa wano bannange ayagala azuukuse mulamu mulamu agenda okunegulu bannange kiki kino sirika mulamu yenze mulamu wo zirika omukazi ekyakuwalirika waliwo alinsibyewo bani mulamu kati oyagala ki ati ndi mu nvubo kati envubo ki gy'oli musirika nti gwe nvubo kati bana eki kiki oliko shirika baba bajja kuwulira nekira alinsibyewo wagale kati baba watusanga kaka naabeera mugumu ng'asula ku ttaka nsibyewo netalambadde nerabidde gijjako gwe tulaba nti onyirira nnyo muganda woolya mulaba akaddiye naawe kinaatunulanga ebisiiriza kyokka gwe yakanga ettala ya sitima nekirala manya nti oli muwala mulungi kati baaba wanaatulaba kaka naye bane mulamu kati mulimu abawala nga si bangu agenda oli ogibalukoona